Sabalaize kansa ya Uganda His Grace Stanley Ntagali mu kulambula obulabizi b'Emityana yaniziddwa omulabizi Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu basaba Dinkoni abawule n'abakristaayo abalala. Atuukidde ku kyalo Zigoti n'oluvannyuma n'agenda ku kkanisa ey'omutukuvu Luka Ekyankowe. Mu bubaka bwe Ntagali akunze abakkiriza okunywera mu ddiini yaabwe n'abawa amagezi bulijjo bagoberere ebyo byokka ebisomesebwa mu kkanisa oba mu Bayibuli. Katonda yakulebera obulamu. The life in Jesus is full. Obulamu nga buli mu Kristo Yesu kujjuvu. You do not regret when you put your life in. Tojja kwejjuza bw'onoteeka obulamu bw'omu Yesu Kristo. I have never regretted. Nange sejjusangako. Yesu abadde mukwano gwange nnyo. Asaba abakristaayo okuwagira ennyo ababuulizi olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakola. That is our work God has given us to do. Bwegwo omulimu gwaffe Katonda gwatuwadde okukola. Jesus is the hope for Uganda. Yesu ly'essuubi lya Uganda. Jesus is the hope for Mityana. Yesu ly'essuubi lya Mityana. Jesus is the hope for Africa. Oluvannyuma atuuseeko mu maka ge yali Ssaabalangira Besweri Mulondo gwasanze nga mulwadde nnyo era ng'atambulira mu kagaali nga n'abo mu maka ge bamukoledde akabaga ak'okuweza emyaka 60 mu bufumbo. Ate omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira yennyamidde olw'engeri abasawo gye balagajjaliramu emirimu gyabwe ekiviiddeko mu muwendo gw'abakyala abafiira mu musanyu okweyongera. Nembaga nti bannanga abazadde musabire nnyo abaana abo nga bagenda okukola kubanga waliwo abamu be tusanga nze ngenzeeko oyo olw'obulwadde bwange ate neetuuka eri nga naye bwantegeeza nga bwe yakoowa. Yogedde ku kyalo Kibumbiro Busegera bw'abadde aggulawo ekikomera ekyazimbibwa mu kkanisa y'omutukuvu Luka n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Remi Kitandwe era omukozi mu palamenti n'afiira mu ssanya. Agamba nti abalwadde bagenda mu malwaliro nga bagenze kuyambibwa kyokka ate olutuukayo ne basanga nga abasawo tebasalikako musale kino kye kiviiriddeko abantu bangi okufiira obulamu bwabwe. Neetuuka ku kadirisa oli alina okumpa ebbaluwa ne muwasente zaali mutwalo gumu. Kakali nalyoka agamba kakali naawe bannange n'olyoka ondeetera omutwalo ogumu nze kyenje mujjewa nanjula okumuga nti munnange onsaasire nange obulwadde tebugize eki temunniize kufuna kyenji. Ayongerako nti okutwaliza wamu buli kimu mu ggwanga kyetaaga kusabira era n'ategeeza nti ensi eri wakati mu kusoberwa. Naffe ffenna nga Uganda twetaaga okukola ki? Okusabirwa kubanga ayinza okuba ate nga tali bw'atyo naye nawe yanguze ebintu ebyayitako edda n'oyo anzimbira ekintu n'ankizimba jjagajaga naye yeetaaga kukola ki? Naye yeetaaga kusabira. Bbawo omugenzi aloopedde omulabirizi nti okuva mu kyalo lwe yafiira mu ssanya mu mwaka gwa 2011 akakiiko akasibwawo palamenti tekafulumyanga alipoota yonna nga ne bebi omugenzi gwe yaleka yafuna ekizibu ku bwongo. Omwana yo kati aweza omwaka gumu n'emyezi 2 naye talina kyakola kya mwana nga omuto tanatambula tanakola kale ebyo ebintu omutawana mu nsi muno. Omukolo gwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo okuwala ne Ssaabadinkoni w'e Nateete Reverend Canon Henry Ntulume ng'omulabirizi aberekeddwako Mama Faith Luwalira. Obedi Lutale ne Luka Kajiri be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.